Poliisi ekutte n'eggalira Engineer Akram Guminsiriza olw'ebigambibwa nti abadde agezaako okutta omuwala Rema Mwizi ow'emyaka 3 gweyalonze ku beesanyuseemu kyokka ne balemererwa okukkaanya okukwatibwa kidiridde Mwizi okwekubira endolo ku poliisi y'e Salama n'aloopa Guminsiriza nti yamututte muzigo oguli maka kwe yapangisa kyokka bwe balemereddwa okukkaanya n'amugirayo ekisa mufumite. Omuwala ono mu butambi bw'amaloboozi bw'akutte annyonnyodde ebyabaddewo ng'akanda Akram okumusasula ensimbi. Yakuba engombe n'endowooza oba mmanyi kati nga ntula mu motoka nga tutuuka awo makati Akram ngamba atusooke tugende ewange waliwo bye ngenda okukola katugenda okutuuka nga mu kikomera temuli mataala ne kugette kubadde mataala ntweba akapaka nga obudde bukoze eki bukedde nimugala katulwaki onzigirayo jambi ate nga alabika alina kintu kyakozesa kubanga yabadde alabika nga omuntu atamidde. Kamera ejja kulaga nti nakuvuga kutuusa wali eri n'olemerako ne tugize okyetegereza si bwe kiri. Bino byabaddewo mu kiro ekyakeseza olwaleero era Akram ng'ali ku poliisi eya Salama akoze statement mwategeereza nti Mwizi mupanga era abadde mu lukwe olw'okumubba n'okumwonoonera erinnya. Olina recordings nga akusaba millions 2. Nzirina. Naye ng'omumanyi akusaba zaaki wamukoledde mulimu ki? Mwemwe mumanyi kye mwagala kyonna mubanga mulowooza nti abantu bajja basasula ssente muno n'amanya g'abantu mumala budde. Okuva lwe wanzija paka lwe twakoma ku geeti yo buli wamu waliwo kamera. Banawe bwogambye nti olina evidence nange yange. Akram naye akalambidde nti mpawo 10 kyagenda kuwa Mwizi. Milioni 2 ze munsaba sizirina. Tugende twerwaneko mu kkooti. Ekikoleddwa kye kibula. Ensonga bwe ziremeredde ku poliisi y'e Salama zongeddwayo ku poliisi y'e Katwe nga Mwizi ayagala Akram amuliyirire ssente z'abadde talina ng'agezezaako n'okusingayo emmotoka y'okuzifuna naye we tukoledde emboozi eno nga zikyamubuze. Abantu ab'enjawulo bakubaganya empawa ku bufumbo bwa Akram ne Dr. Kuluthum Nabunya era ne babasaba okwetereeza. Amagezi g'empooyo omukyala asooke yeetunulemu alabe nti talina musajja kuba omusajja watuuka okugulira amalaya ku kkubo muba temulina akulaakulana mu maka. Kuswaza mukazi mulete afune abasajja abanasobola okumulabya kuba mukazi wa kitiibwa kati oli olimulabisa bulabi. Tosobola kukwata musajja ntoyenda ate nebbawo ekyemunenyamu obwezi tebabukola bweba. Ngafu abasajja fwenna nkimanyi ayambala mpale naffe twambala mpale naye yatuswazizza. Yo omwami wa mumanyi yagenda omufunaga mumanyi oba mwenzi oba si mwenzi bo beesootingi n'omwami we balabye ensonga yabadde entuufu ate yabadde entuufu. Mu kiseera kino Akram akumbibwa ku poliisi ey'e Katwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga agamba nti Guminsiriza aguddwako omusango ogw'okugezaako okutuusa obulabe ku muntu. Ye kyasoose okubulira abapoliisi nti omukyalo oyo asangule ku ssimu ye obutambi bwonna bwalina. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino. Mwagala kusooza mwagala ssente zirina nze zizopawapako. Poliisi ekutte n'eggalira Engineer Akram Guminsiriza olw'ebigambibwa nti abadde agezaako okutta omuwala Rema Mwizi ow'emyaka 3 gweyalonze ku beesanyuseemu kyokka ne balemererwa okukkaanya okukwatibwa kidiridde Mwizi okwekubira endolo ku poliisi y'e Salama n'aloopa Guminsiriza nti yamututte muzigo oguli maka kwe yapangisa kyokka bwe balemereddwa okukkaanya n'amugirayo ekisa mufumite. Omuwala ono mu butambi bw'amaloboozi bw'akutte annyonnyodde ebyabaddewo ng'akanda Akram okumusasula ensimbi. Yakuba engombe n'endowooza oba mmanyi kati nga ntula mu motoka nga tutuuka awo makati Akram ngamba atusooke tugende ewange waliwo bye ngenda okukola katugenda okutuuka nga mu kikomera temuli mataala ne kugette kubadde mataala ntweba akapaka nga obudde bukoze eki bukedde nimugala katulwaki onzigirayo jambi ate nga alabika alina kintu kyakozesa kubanga yabadde alabika nga omuntu atamidde. Kamera ejja kulaga nti nakuvuga kutuusa wali eri n'olemerako ne tugize okyetegereza si bwe kiri. Bino byabaddewo mu kiro ekyakeseza olwaleero era Akram ng'ali ku poliisi eya Salama akoze statement mwategeereza nti Mwizi mupanga era abadde mu lukwe olw'okumubba n'okumwonoonera erinnya. Olina recordings nga akusaba millions 2. Nzirina. Naye ng'omumanyi akusaba zaaki wamukoledde mulimu ki?
Mwemwe mumanyi kye mwagala kyonna mubanga mulowooza nti abantu bajja basasula ssente muno n'amanya g'abantu mumala budde. Okuva lwe wanzija paka lwe twakoma ku geeti yo buli wamu waliwo kamera. Banawe bwogambye nti olina evidence nange yange. Akram naye akalambidde nti mpawo 10 kyagenda kuwa mwezi. Miliyoni 2 ze munsaba sizirina. Tugende twerwaneko mu kkooti. Ekikoleddwa kyekibula. Ensonga bwe ziremeredde ku poliisi y'e Salama zongeddwayo ku poliisi y'e Katwe nga Mwezi ayagala Akram amuliyirire ssente z'abadde talina ng'agezezaako n'okusingayo emmotoka y'okuzifuna naye we tukoledde emboozi eno nga zikyamubuze. Abantu ab'enjawulo bakubaganya empawa ku bufumbo bwa Akram ne Dr. Kuluthum Nabunya era ne babasaba okwetereeza. Amagezi gempa oyo omukyala asooke yetunulemu alabe nti talina musajja. Kuba omusajja watuuka okugulira amalaya ku kkubo muba temulina akulaakulana mu maka. Nakufaza mukazi muleke afune abasajja abanasobola okumulabya kuba mukazi wa kitiibwa kati oli mulabisa bulabisa. Tosobola kukwata musajja nti toyenda ate ne bbawe kyemunenyamu obwenzi tebabukola bwe bato. Ngafu abasajja ffenna nkimanyi ayambala mpale naffe twambala mpale naye yatuswazizza. Ye omwami wa mumanyi yagenda omufuna nga mumanyi oba mwenzi wasi mwenzi bo bensootingi n'omwami we balabye ensonga yabadde ntukwate yabadde ntuufu. Mu kiseera kino Akram akumbibwa ku poliisi ey'e Katwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga agamba nti Guminsiriza aguddwako omusango ogw'okugezaako okutuusa obulabe ku muntu. Naye nga Akram ye kyasoose okubulira abapoliisi nti omukyalo oyo asangule ku ssimu ye obutabu bwonna bwalina. Yudaya Namyalo yakusakidde ekkulire lino. Mwagala kusooza mwagala ssente sizirina nze zizobbawo.